Enkalu zinoonyeza obukongovule mu muzikiti gwa Masjid Salamu Entinda amangu ddala nga salwa y'essaawa 7 ya Zuhuli yakagwa oluvannyuma lw'omu ku bayima b'omuzikiti guno okwagala okusomera banne ekiwandiiko kye babadde batayagala kuwulira. Avuka wadde muzikiti bagezezzaako okugoba abadde bayagala okusoma ekiwandiiko ssaako n'abantu babadde nabo kyokka ne beeremezaawo n'ekididde kubadde kwegondagako n'ensambagire nakwesikasikanya. Bakira abasiraamu balwana nga balooseeka eerondera ebinusu ebibadde bikunkumuka okuva mu bbo. Olutalo lunyinyintidde era poliisi egenza okutuuka ng'abamu amasaati gayuziddwa nga bakutte n'embulago so nga abalala babuseeyo n'ebisago ekireedde poliisi okukwatayo basatu. Ekiwayi ekisiddwamu empi n'ensambagere kikulembeddwamu Ali Mubiru eyalimbamu omuzikiti guno Yusuf Gogwa ssaako Ramadan Muwada era nga abasiraamu bagamba nti abasatu bano babako waddula emibiro gye balina nga tebagala kuwamba buwambi muzikiti. Bakira enjuyi zombi zeerumiriza obubbi n'okuleeta bakanyama abatali basiraamu mu muzikiti. Oluvannyuma bonna poliisi bagobye mu kifo kino okutuusa ng'embeera eteredde. Omuzikiti guno guluddanguliko enkayana ezaaviirako ne yali imaamu waagwo Sheikh Ismail Kalule okutwalibwa mu kkooti y'e Nakawa gy'aweera ennemba n'emisango egy'obutujju. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.